Balamusiza ko banyabana basabo wonna buli yosinza okukola akatambi kano gyekana kusanga mu nsi yonna kansupendi oli bulungi mujye baliko gye mutuusaako engalo wangu entudde essaawa ziri 3:12 obudde bwa kumakya n'eddoboozi muliwulira si ddungi nnyo naye nga njagadde zijja ensangulewo obufere obuyaayi ne diversion eziriwo state zekulyetinze ng'erina byegezaako okubikkirira amazima gali nti ffenna twagala tukkiriziganye lumu nti pressure eri ku mwami Nyando Yosuf Feriti Bahabulwa ne gavumenti ye kugambye n'omulema asobola okuba nga agiraba balina kuzzaako ki balina kuzzaako kutandika kulyetinga ntalo nga bayita ba agenti bayo bennyini bemumanyi okuteekawo diversion basitandi ku social media bajjewo ebiri ku international level n'ebiri ku local level so kati njala bategeeze kindeese kwe kubagamba bakomredi mwenna abagala enkyukakyuka ng'okola live osharinga okomentinga ngenda basaba temugenda mu stunts z'abayimbi ba comedian ba celebrities n'abantu sekinombe mumanyi tuze tubasomesa tubaga nti omuntu yenna nga akolagana ne Museveni ng'omumanyi nti state agent oba akolera Museveni ne bwe bamukubye ejjabira omutemako omutwe oyo tuba tumuwonye omuntu yenna nga akolera Museveni ne baba afunye ekizibu tu celebrating aba celebrating kati standing nga zirimu ba agent bamumanyi ababiri abayita abayimbi nga batandise okwerwanya ng'ate mwakira nga bakipanga kuva nnaku bbiri bapanga ekintu ekyo nimbala nga mwena muvudde ku mulamwa mu kwogera ku nsonga z'eggwanga batandise kupostinga bintu bitali magezi kati ndi wano bagamba munnamawulire ye Uganda naawe muganda nga comrade kwe tuli ku social media kwekumu saagala ogwo mu stanti za Allion Skin ne Jose Chameleone abo bonna ba state agent oba state mafias abakolera Museveni baganda baffe bangi bali makomera olw'emisango egitali mituufu nga bavunaana okuba nti babeera bali ku parade babavunaana okuba nti basangibwa n'ebyambalo by'amagye oba bambala enkofiira za national platform naye nga bo abagamba nti bali mu kulwana buli omu alina full uniform ey'amagye ne jackets ezitakkirizibwa bemuli mu kusaasanya essaati mu stand kati kambategeeze tewaliwo olutalo wakati wa Chameleone na Allion Skin teruliwo bali banoonya kujjawo amawulire agakutte ensi yonna era ga bali mu kulwanyisa ate si bo bokka baasose kivuga wiiki namba nga kijja kirema kifulopinga Museveni ali mu kulwana kujjawo kigambo kye bayita kidnap ekyali kimufuukidde ekizibu ekigambo kidnap kyali kisaasanya ensi yonna era kyovula ne mu bitundu bire by'eggwanga mu Busoga Museveni era okufuna resistance ng'abaana basazeewo kati ebyokuwamba tubikooye ng'abaana benganga amagye ezo video mwazirengera zibazanyira jjo nazanye video jjo nabalekiteddeko video ey'eruweero Busiika ng'abadde bazikuwamba mmeya waawo abatuuze ne bakuŋŋaana ne bagamba ebyokuwamba bantu bikooye drone bakutta babadde mu drone mu nadduka ne bakwatako omwo kitegeeza nti kyetusomesa eky'abantu okwebiramu ekya protest bwe kitandise okukwata abantu kitegeeza kati Museveni alina creatinga ki alina creatinga stats ne diversion kati ndi wano okutegeeza temugenda mu kintu kyonna ekiyitibwa diversion omuntu yenna ng'akolera state kabeere muyimbi kabeere celebrity kabeere munnamawulire kabeere munnabyabufuzi kabeere ani ezo stand bazitegese okubeerawo kubajja ku mulamwa so saagala muzigendemu kati kamba nnyonnyole stand zonna zemulaba zonna ziri facilitated by Christopher Damulira zonna stand eziriwo saa zino ziri facilitated by the Christopher Damulira okujjawo kidnapping n'omusango gwa Joseph Kony omusango gwa Joseph Kony gwafuukidde Museveni kagumba weegoge abantu ku international level bonna bannayuganda bali mu diaspora n'abali eka bwe bagenze ku Twitter ne bagenda ku TikTok ne bagenda ku Facebook ne bakubana amasimu basindikaniza email nga bakonfaminga nti omusango gwa Kony mulimu kwebuzaabuza ng'afuuka bana bakoni omutuufu ye Museveni obujulizi twabawadde nammwe kenyini mwamulabye so kati ekintu kyatanize against him abadde alina okucreatinga diversion ne stance eri mwe muyita ndi baserebu bammwe naye nga njala kusooka kubuuza olutalo lwavudde luddawa baasoose ne bateeka ssente mu mbaga ya Muganda Ferrama embaga bali baagala gikozesa erete public attention efuuke point of discussion ku social media embaga yagaanye ekyo nekiyitaawo abagibadde mwona babadde ba state operative ba state agent embaga yaganye okufuna mainstream media attention social media attention yakomyawo neefa ne baleeta ku mbaga kwennyini omuvubuka ali byekasenge n'atandika okuluba president bubi nnyo nga media muwa ne basupporting ne basharinga information ng'avuma Kyagulanyi abaana ba national platform n'abakulembeze n'amawulire n'abantu bennyini ffe twaganye mu attention kati ekintu kinakyo ne kifiira mu kkubaawo tekyayongeddeyo okitegeera bulungi ekintu kino kifiira mu kkubo tekyeyongeddeyo kubanga baakimya attention baakimya media kati ekyo bwe kiganye baadde balina okucreatinga olutalo Christopher Damulira kwe kuyingiramu njagala obeere ng'omuntu ategeera ani yatandise mu olugamba olutalo sitaati yana gitandise yaba njagala mbuli walabyeko wantu wonna Allion Ngalumba Kamiri no
yabadde Camille n'amaze okusharinga omusimbi Camille atandika olutalo alutandike nabantu balopikingemu interest kyovula nti ba agent bono mvubuka bapikize mangu interest mu lutalo bandiko kwe atujja kwe kubikijja kukuba ne Camille n'avaayo ne natandika tujja kukuba tugwe kukuba ezo n'ensamba gezimwale ezo nazo abale balabiyeko engeri gye bakola mu film mumve ko ndimulabula ku CD oba ku TV film ngeri bazikolamu kibayita film making boji tunya bintu bino start zibazanye kubanga badde bategese utalo nga Christopher Dam namazo zasura kati ngenda kugamba teri iyo kintu kyonna kyabaddewo kyakulwana zino start baagala kujjawo kidnapping badde genda maso bafukidde kizibu baagala kujjawo ne echa international criminal court kati kankutegeze bintu bino bitegeere mukimanyi bulungi nnyo mu Uganda ne monsi yonna music industry atambulira ku stunts music industry atambulira ku bubadi nti omuyibi ayinza okuba alina olulimi lwayagala okufulumya oba alina loki gyayagala okukola n'asooka n'akolawo ekintu ekisasamaza amawulire afune public sympathy kati nabano olwokuba nti bali music industry baadde bateekeddwa okujja okukola ekintu ekyo okutandika okubuzaabuza abantu naye nga tewali lutalo wakati waabwe kiri ekintu kipangepange Christopher Dam yakiramu omukono kuba yakifacilitating ensimbi kubanga kiri muki kiri mu pipeline era mutunuulire nnyo olutalo gye lwatandikidde baani abatandise odipositinga be bantu betukomplainingako nti batambuza diversion kuno era mutunuulire nnyo balina n'amasimu g'abo abantu abakulira babuulira ki ekiddako nakye bagenda okukola kyobola video zisookera waabwe ne bazitambuza bo ne bateekamu information bamala ne batandika okukola live nga bapromoting ekintu ekyo kubanga kiri state funded okujjawo ebintu byonna bigenda maaso olw'ensonga twali twategedde dda nti kidnaps zigenda maaso mu Uganda naye kati abaani baazikubye ne resistance nejja y'ensonga lwaki bataddewo zino diversion ne stunts bagambe nti bali mu kulwana tewali lutalo lwonna zino ziri state funded stunts nga Christopher Dam yasaasanyiza ensimbi ng'ayita mu bantu be bali muki abali mu Kampala naddala mu ghetto structures tewaliwo olutalo mbategeeza Christopher Dam yali emabega wa stunt ezo ezabali mu kwerwanya tewaliwo olutalo bajja kuleeta amagye balitina buli kimu babakange kangaawo mbolutalo lugudde wakati w'abaana babiri tewaliwo olutalo bino ebintu bya kiyayi nnyo so kubanga byonna kibakola kuki mission ezasoza okuva Kyagulanyi byaganye ne bateekawo n'embaga ez'ekipata n'ebintu tubyadde byonna zaaganye ekyo kyo mukitegedde tugenze mu maaso soka webuuza bawe genti soka obuuze ani yasoose okulumba munne yabadde amulumba ku ddiru ki ndi tewali kisazaamu ekyo munyante kifu tugenze mu maaso ekigendera ky'abaana abantu kyakuteeka kizikiza ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga omuli ekiwamba bantu santi z'abantu ziri mu kuteeka kizikiza ku kiwamba bantu ekigenda mu maaso mu ggwanga kyetuyita kidnapping ekyakutta ensi yonna nekigenda ku international level ku mainstream media z'ensi yonna nti Uganda okuwamba abantu kutususe bannabyabufuzi ekyo kyebagezaako kati okujjawo saako n'omusango wa Joseph Kony nti gwaleese obuzi Museveni gwamu expose nti abantu bonna bagenda edda Museveni ye Kony yennyini kati njala kugamba bubanga bakomredi bannaffe bali mu kkomera olw'emisango egitaliiyo nga bali mu kukola stunt bambala full army uniform nga tebakwatibwako naamu balina n'emmundu batambula nazo nga temukimanyi kati kiki ekikupostingisa ekikusharingisa ensonga zino kubanga njala kutegeeza muzuukuke zino ze zimu ku resistance ezaatiisizza Museveni abaana ze batandise okukola eno yabadde Busoga yabadde Busoga ng'abaana bagambye nti kimala ne beekalakasa ekimala ngibadiremu ye Busoga ng'amagye gatunula tengera kyasobola kukola yadde Busoga kati ne yabadde yaguddewo kiro eweero baadde drone yaddeeza kuba chairman wa Sifiri abadde bakuŋŋaana bonna era owa drone omu baamukutte omulala yasigadde adduka n'emmotoka yaabwe ono Mwana lungu yetuli wano wabadde baze kuwamba mmeeya w'e Busiika abasajja bagidde mu drone abantu ne beekalakaasa ne beekolamu omulimu era omwaddusi omulala bamukutte abantu baagala mugajambula abantu b'e Busiika eno eruweero beekozeemu omulimu babalemesezza okutwala mmeeya wuuyo bamulinnyisa wuuyo bamutwala
Museveni ne batandise okufuna resistance okuva mu bantu kiki kinabasomeseza wiiki eno yonna ne bagamba tugenda kukola nkola kati ya Nepal ya Gen Z oba Gen Z tukoya akamanyiiro nabagambe the moment you resist tebalina kye basobola bakola bonna bana basajja bali mu kutya mwende kyabadde Nepal mukisobola kikola buli kimu kisoboka mu Uganda ate abantu bakoowu amaje tegabatiisa kubana nga amaje galinze mu ekyo lina kunsiba nkibagamba ekyo ngakimaze kanjogere ku nsonga eno njalo tegeza bana Uganda mwenna saako kibiina kya National Platform n'omukulembeze saako n'abakulembeze bonna basubira okwesimbawo ku kadi ya National Platform nyongera obajukiza nti Nyandi Yosoferi ya deployinze ba RCC ne ba RDC okwetola Uganda yonna nga bano mulimu gwabagenda kuba identifyinga abakulembeze bonna bagenda okwesimbawo ku kulembeze owa National Platform dawo ba parliament saako ne ku magombola nga bagenda kuba yambisa akachiko by'okulonda nga bano bafuna information candidate yani batakwatira makago bata bako disqualifying ne bakutane bakutwalisa obudde ng'olyawo obudde ne bwite buta registeringa ntegezeddwa nga mulabe meya namanje omasaka ali mu kwekalakasa meya omasaka mchana manje ali mu kwekalakasa ebanji nyo aba deploys ku district buli MP agenda okuwandiisa bayinza okukwatirayo kubanga bano bapevinga abantu bebonna aba NRM basobola okufuna sure win nga tebafunye embuzi kati njala bategeza mwenna abakulembeze wa National Platform saako nabo bagenda okwesimbawo mugendere nnyo kunaku mugenda okuwandiisa okukwata kugendera ddala maaso okwetola eggwanga yonna bo bakisaze bagenda kukwata bukwase kati saagala ofune buzibu nga information agifunye mutambuze information eno mugitegeeza abakulembeze bonna abamu n'amayumba gamwali bali mu kyosalo kesho musula kati naye magati mukyasula kuba bajja banonyako ddo tuddo mu maka gammwe agamanyikiddwa era bali mu batambulirako kubanga baagala kibeere nti bagenda okulangirira nti NRM muwangudde wonna nga tewali muntu yenna agenda kuwakana olw'ensonga abakulembeze bajja kuba bali makomera nga basirika emisango ekyo mwakirabyeko kye bakoze wayisa omufumbira n'abalala bagenda kibakola ate era temwewuunya nga ne ba state agent batandise okudduka nga obudde bukyali nga bwe nabagamba oyo mukyala Nakandi ye yadduse ng'omuzannyo ogumulemeredde kubanga olweffe twamu expose nga tisiwankyukakyuka muntu Anita Amongi ne bagamba nti akabenja ka ADF saako ne PPF ezo na project za Anita Amongi ya facilitating okulwanyisa National Platform kati yavuddemu n'abalala bajja kuvaamu njagala mutwale bigambo bagamba bino mujja birabako so ba MP mwenna mutandika okukyusa location naddala abayimazulu bakagubiro ba National Platform mwegendereze nyo gye musula gye muliira babatambulirako omulimu gwa ba RDC kati bapiso bonna kati emirimu gyabwe bali mu kubatambulirako okuba nti baagala bakwata okumanya muli bo bagenda okutuuka okwewandiisa nga mwete muliiwo aba bayitewo unopposed ekyo bakipulaniza kimpipeline kati njala kutegeeza gwe muganda ng'enandi eyo omukulembeze w'ebirimu ng'obudde bukyali abasajja bali mu paniki batidde tebamanyi kiddako ng'ate n'abantu okugula batandise obbaga nti kimala tukoya akamanyiiro so njagala kutegeeza gwe comrade ali eyo tegeeza muno nti sawa ya kwerwanako ngenda basa mutambuze video ze Nepal muve mu diversion mutambuze ensonga za kidnap muve mu diversion z'abaana abayaaye egyo emizannyo badde bagizanya tebagenda gizanya n'okusingako gye bakulowooza nti mituufu bagenda kwekwa balete n'omusayo male babasasule nkiddamu current status zigenda masse z'abayimbi zigenda kubeera bulade naye nga ziri paid well facilitated nga toloko bagenda kugulako musango era ensokola kimulabye nti bavudde bonna beewaana kati saagala bakuteeke mu kakunizo ka busiru bakufuula omusiru ng'ate stanti ziri state funded njagadde bategeeza ensonga zino muzitegeere bulungi nnyo anaabategedde etambuza vidiyo eno olw'ensonga tukooya obubadi Museveni ekintu kyamulidde ate ali ku pressure eri alina okukola mukama bakuume